Ssemateeka w'eggwanga akawaayirako 11 ennyingo esooka kawa omukulembeze obuvunaanyizibwa okwogerako eri eggwanga ng'olutalo lwa paalamenti olupya terunnatandika. Nabwe kityo omukulembeze Ssemateeka ono tamuziimudde era zigenza okubeera ssaawa 8 nga bakungu ab'enjawulo n'eggwanga lyonna lyamulindiridde dda ku kisaawe e Kololo. Zibadde teziri busa naye n'atuuka. Mu kwogera kwe omukulembeze asoose kwebaza abavubuka bayise abazzukulu okukuuma emirembe mu ggwanga ate n'okukola ennyo okwebeezaawo n'abantu baabwe. I applaud you all for positively utilizing the peace and tranquility prevailing across the country and the improved physical infrastructure to improve your personal lives, your families and your communities. Mu ngeri y'okwewaana omukulembeze ategeezezza ng'ekibiina kyakulembera bwe kitavanga ku mulamu ogwakireeta nti bw'eba nsigo era bwe yagwa ku ttaka n'emeruka wabula si lwazi. The UPDF has been enhanced in order to combat crimes and guarantee the safety of all Ugandans. You saw how they stopped this young person who blew herself up the other day. Ku nsonga y'ebyenkulaakulana Museveni akakasizza ng'eggwanga kati bwe litakyadda mabega tekati ebyenfuna bikyukidde ddala okuva ku munnayuganda asooka ekikendeezezza omuwato wakati w'abagagga n'abaavu so nga n'enkyukakyuka mu miwendo gavumenti egirwanyeeko nnyo. The economy grew by 6.7% in the first quarter of this financial year compared to 5.6% recorded in the same period last year. This is on top of the growth of 6.1% in the financial year 2023-2024. Enkulaakulana eno agyekuusiza ku bintu ebyenjawulo gavumenti by'ezzeeteekawo okulaakulanya abantu ne ssente ezizze ziteekebwawo ng'amangeza Parish Development Model n'endala. Government has injected 8 trillion shillings in strategic wealth creation initiatives which have boosted economic performance. These initiatives include: number 1, capitalization of the Uganda Development Bank, 1.45 trillion shillings. 2, Parish Development Model, 3.4 trillion by the end of this financial year for the poor rural families. 3, Emyoga, 553 billion shillings. Okukuuma omutindo guno pulezidenti agamba nti gavumenti erina okwongera amaanyi mu kusobozesa eggwanga lyonna okwefunira ssente zaalyo kiyite domestic revenue nga liyita mu kulwanyisa okukumpanya emisolo okukendeeza okukusa amagendo okutendeka abakugu mu kusolooza omusolo n'ebirala. Agamba nti erimu ku bigenda okusinga okutunula omwaka ogujja kwe kutereeza ebya tekinologiya ennima ey'omulembe n'okussa omutindo ku buli kirimwa ekifulumizibwa eggwanga. We're exporting raw materials. Africans who are here, please, from other countries. This is the disease of Africa. This means we are donating all the benefits, such as jobs and money, to other countries. Ku nsonga y'ebyobulamu, Museveni asabye abantu okwekuuma n'okwetangira endwadde nti amalwaliro ne bwe gannaba gazimbiddwa abantu be balina okusooka okwefaako mu bulamu bwabwe. Therefore, I urge all Ugandans to adopt healthy lifestyles by exercising, maintaining personal hygiene, eating nutritious foods, sleeping under a treated mosquito net, refraining from dangerous practices like smoking, sexual promiscuity, etc. Agamba nti newankubadde bingi ebituukiddwako eggwanga likyalina okusoomoozebwa n'ebyobufuzi ebisiga obukyayi okutuusibwatiisibwa n'obutujju n'abanoonyi b'obubuddamu abeeyongera buli kiseera. Wakati mu kwogera Museveni tekimulobedde kwekubira kakuyege mu ngeri emu oba endala. Bw'abadde asoma enguudo eziri mu kukolebwa n'ezigenda okukolebwako waliwo disitulikiti zaasabye okutereeza akalulu kaazo balekere awo okusindika bwayise obusajjasajja. Naye ab'emutyana mutereeza akalulu bannange buno obusajja obuliyo eyo tubulina kye bukola butabula. Wali akasajja eyo naye nakasiiki bannange akasajja abantu bange mutereeze ebigambo ebyo. Ono era talemye okwongera kwebaza mukubiza olukiiko lwa ggwanga Anita Among okuyisa ebbago ly'etteeka li UPDF Amendment Bill 225 nti lyamwewudde ku nsonga ezimu ezibadde zimubobbye omutwe. I want to congratulate the Speaker
for saving us that big problem. Because there's no way UPDF soldiers can go to the magistrate court once they have made mistakes in the barracks. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.